Haleluya. Abaagalwa ennyo tukunganya wano maaso obwagala kwa Katonda era tulese ebibalira ekisa kye mu bulamu bwaffe. Era abooluganda tusabe ku lw'abalala ebyo byetagibwa ku bulungi bwabwe. Kale tufukamire nga tujjukira Katonda kalinaffe kaakano ffenna nga tusiriikiridde mu ngeri y'okusiriikirira. Toleka kujjukira ebyo Mukama by'akuyisizaamu, okujjukira ebbanga ly'omaze mu nsi ng'okyali mulamu, emirimu gy'okola Mukama nga yakubedde, amaka go g'olina, omukyalo w'omwami n'abaana Mukama byakuwadde okuwangula. Kale jjukira ekigambo ekyo, jjukira ng'omwebaza mulamu ogwo. Bw'oba obadde okaba maziga gannaku, laba Mukama agenda okukaabya ku maziga ag'essanyu. Jjukira ebigendo Mukama bakuyisizaamu, Mukama olugendo lwakutambuza okutuusa kaakano ng'akubedde. Abamu mwambudde emisomo, abalala mwambudde obufumbo obutukuvu, n'abalala bizinesi ez'enjawulo, naye Katonda oyo yatubedde. Era waliwo ebitagenze bulungi bulamu bwaffe nga twonoonye maaso ga Katonda mu kulowooza kwaffe, mu kwogera ne mu kukola. Kale Katonda oyo atusaasire era tugende wamu n'essaala eyo mu Bafulaamu 13 nga twenenya. Kitaffe ayinza byonna era awesa ekingi, tukyama okuva makubo ng'endiga bwe zibula. Tubeera nnyo okulowooza n'okuva y'omutima gyaffe, tugana kulira amateeka ago amatukuvu. Tuleke tugwanira okukola era tukola bye tutugwanira okukola. Sooka n'obulamu nti buli muffe, naye gwe ayi Mukama otuddire mufe abanaku abalina ebibi. Ayi Katonda basaasira abantu okwonna kwabwe, obaza abakoleredde nga bwasuubiza abantu bonna obwa Kristo Yesu Mukama waffe. Ayi Kitaffe owesa ekingi era otubeere bw'oyo okutandika n'okwegendereza nga tukutyaffwe era n'otukola ebituukirivu ebyenge tukutenderezebwe. Amiina. Katonda ayinza byonna, Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo, atayagala ebintu by'okufa okuleka okwonona okubeera omulamu, era yatuma n'alakira abaweereza abo okulya n'okutegeeza abantu be nga boneredde, okusonyiwa n'okugibwako ebibi byabwe. Yasonyiwa era ajjako ebibi bya bonna abonerera abasaba era abakkiriza ddala Enjiri entukuvu. Kale tumwegayira okutuwa okubonera okw'amazima n'omwoyo gw'omutukuvu, ebigambo byetukola kaakano alyoka abisiige, era n'ebyo bye tunaakola mu nnaku zaffe eziri mu maaso biryoke bibeere birongoofu era bitukuvu. Oluvannyuma ffenna awamu tulyoke tutuuke mu ssaza ery'ettawulo wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama waffe Kristo Yesu nga bwe yatuyigiriza ffenna tugambe nti Kitaffe ali waggulu, erinnya lye twaffe nga bwe twasonyiwa abatwonoona, totutwala mu kukemebwa naye tokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza mutendereze Mukama. Kaakano katugire ekitundu eky'enkyeyaleero basemwe banyabo muyinza okutwala ebifo byammwe. 2:15 oludda olw'endagaano enkadde eky'amateeka g'okubiri sula 26 olunyiriri olusooka. Wagenda bwe bwati: awo olulituuka bw'oliba ng'oyingidde mu nsi Mukama Katonda bw'ojja kuwa okuba obusika, n'ogirya n'otuula omwo, olitoola mu bibereberye by'ebibala byonna eby'ettaka by'olijja mu nsi yo Mukama Katonda wo gy'akuwa, n'obiteeka mu kibbo, n'ogenda mu kifo Mukama Katonda wo ky'aleroboza okutuuza omwo erinnya lye. Olunyiriri olwokusatu: era olijja eri kabona alibaawo mu biro ebyo, n'ogamba nti njatulidde leero Mukama Katonda wo nga nnyingidde mu nsi Mukama gyalayirira bajjajjaffe okugituwa. Kale kabona alitoola ekibbo ng'akiggya mu mukono gwo n'akissa wansi mu maaso g'ekyoto kya Mukama Katonda wo. Naawe oliddamu n'oyogera mu maaso ga Mukama Katonda wo nti, omusuuli eyali nga n'atera okukula ye yali kitange, n'aserengeta mu Misiri n'atuula omwo, omuwendo gwe nga mutono, n'afuuka eyo eggwanga
eddene ery'amaanyi eryayala. Olw'omukaaga, Abamisiri ne batukola bubi, ne batubonyaabonya, ne batuteekako obudde obukakanyavu. Ne tukowoola Mukama Katonda wa bajjajjaffe baffe. Mukama n'awulira eddoboozi lyaffe, n'alaba okubonaabona kwaffe, n'okutegana kwaffe, n'okujoogebwa kwaffe. Olw'omunaana, Mukama n'atuggya mu Misiri n'engalo ez'amaanyi, n'omukono ogwagolebwa, n'entiisa ennyingi, n'olubonero n'ebyamagero. N'atuyingiza mu kifo muno, n'atuwa ensi eno, ensi ekulukuta n'amata n'omubisi gw'enjuki. Olw'ekkumi, era kaakano laba ndeese ebibereberye eby'okubala by'ettaka by'ompadde ggwe, Ayi Mukama, era olibiteeka wansi mu maaso ga Mukama Katonda wo, bw'osinza mu maaso ga Mukama Katonda wo, era olisanyukira ebirungi byonna Mukama Katonda wo by'akuwadde, gwe n'ennyumba yo, gwe n'Omuleevi ne mwannaggwanga ali wakati wo. Kitundu kyaffe kikomyawo. ngenda kubigaggawaza n'ebyawandiikibwa, era waliwo n'ebirala bye ngenda okwongeramu. Twayiga nti ekiseera ky'amakungula kiseera kyakulabika eri Mukama Katonda, kiseera omukristaayo kyakisaanidde kusubwa. Era mbadde ng'omuwanika ayogera wali mu saavisi eyasoose nezeeko, n'agamba nti ye bujulirwa. Nenzijukira ebigambo Mukama waffe bwe yali ng'atudde, abantu ne bajja ne bamugamba nti naye nga tulabikako njala yonna ekuluma. N'abagamba nti nina kyendya kye mutamanyi. Ekigambo ky'okuyingira mu buweereza bwa Katonda n'obuliramu mu buweereza obwo, Katonda akunnyikiza ebirungo ebigenda okuwanguza ensonga ezitali zimu mu nsi. Mukategedde ako nti when you get immersed in loving and serving God with all your life and also your belongings, God reciprocates by providing you with all your necessities. Katonda buli w'owuliramu n'omwagala n'omuweereza, Mukama akusumululira ebirungo byonna. Kiseera kyesaagala musubwe, eno embaga y'amakungula saagala mugiswa mu Luganda, kubanga kiseera kyakutegulula. Ng'omutezi w'obutimba bw'agenda n'asuula mu nnyanja, ebyennyanja ne bigwa mu butimba. Nabagulira bwe nali ku nnyanja y'e Galiraaya, nze saasobola kugirinnyamu kubanga nali engatto saayagala zijjamu. Naye bannange abaalinnya mu nnyanja buli saakirabamu nnyo makulu. Amakulu ge nalaba gaali gagikwatamu kukwatamu, amazzi gayo gali very fine. Naye kye neewuunya mu nnyanja eri kwe kulaba ebyennyanja obwennyanja obuto obungi ennyo nga bw'olinnyamu bujja ne butandika okutakula.
era twakyewuunya naye nzijukira ekyawandiikibwa Mukama Futi yayogera nti nnyanja erimu ebyennyanja biki bingi kuba ffe wano bw'ogenda ku nnyanja bwoti akennyanja bwe kabeerawo nga kadduka nga keyongerayo ko nga kakutya nga kayongerayo ku nnyanja y'e Galiraaya tekeyongerayo ate kajja kuki ekitegeeza ebyennyanja ebirimu bingi naye oba biryaki naye Katonda amanyi era abiriisa kaakati bw'ogenda okusuula obutimba ebyennyanja ne bigwamu n'olekayo obutimba ate ebyennyanja ebyo ebinene ennaku ezo nali ndaba ku TV ebifa radda ku firimu ebyennyanja ebirya binne waabyo whales ne sharks nali mu banka naye ne balaga bajjayo ate ekiridde kinne waakyo kaakati oyinza okwesanga nti ate obusolo obulala bukulyako ebyennyanja byo ebiri muki ebigudde mu butimba naawe bw'osuula obutimba bwo obwa bizinesi n'oteka oteeka okulondoola nzijukira ebigambo mukadde waffe Omulabirizi nze nali sinaba kubeera mukozi nnyo afaayo ennyo nenkyalikako Bishop Katumba mu makaage eseeta namubuuza nti naye okisobola otyo kikola kubanga ffe twali nnyo nga twetabye nnyo mu birala naŋŋamba ekigambo kyeyaŋŋamba mu biseera ebyo ng'akyali ku Uganda Christian University nga Woden kyenjagala okubabuulira ku Uganda yagaa nti ekigere ky'omunafu kyekirima ennimiro ne mubuuza nti kitegeeza ki nti omunafu akeera ku makya n'agenda mu nnimiro n'akomawo naye bw'aba atambula bw'ati walabira ekitooke ekijjudde essanja n'alisalaku walabira omumwanyi ogusakaatidde n'aguwawangula walabira ekyetaaga okugjako erumungu n'agikola ki olaba emirimu mingi gyakoze naye nga giringa egitali fulani tavudde wakati ngenze kusalira lusuku oba ngenze kuteekako nkondo oba ngenze kukola ki naye ekyo kyokka kyakoze kimuleetera okuba nti waayise ebigere bye birabika n'ekyo kyataddewo kijja kulabika oluvannyuma ekyo nno prinsipe eyo tusobola okugikozesa oba tuteekwa okugikozesa n'emirimu gyaffe kyoteekwa okukwata engero essula 3 olunyiri olusooka akatundu akasooka oba akatundu bba wano oyinza obutagiraba naye kangikugulire engero essula 3 olunyiriri olusooka akatundu bba kagamba bwe kati kansooke nsome endowooza yonna okusaasira n'amazima engero essula 3 olunyiriri olusooka yes kyekyo okusaasira n'amazima tebikulekanga bisibenga mu bulago bwo biwandiikenga ku bipande eby'omutima gwo okiwulidde Oluganda nti bw'onoolabanga bw'otyo okuganja n'okutegeera okulungi mu maaso ga Mukama Katonda wo mu bantu era amakungula bw'oba oyagala okutegeera nti kigambo kikulu nnyo sanga ensonga eyo mu ngero essula 10 olunyiri olwokuna engero essula 10 olunyiriri olwokuna ekisomesa ebigambo bino kwe kumanya nti ensala enkadde yo etuyigiriza ki tusobole okuggyawo ensala empya oba okusongozebwa okupya ensala enkadde tugisanga mu ngero essula 10 olunyiriri olwokuna era lugamba bwe luti nti ayakuwala oyo akola n'omukono oguddiridde naye omukono ogw'abanyiikivu guleeta obugagga bw'okola oteekwa okulabika eri oyo eyakutuma kye tuyita accountability naye bw'otokola obwavu nga bukola ki nga busembera sizoni eno ey'amakungula etuteekateeka okukitegeera nti tuteekwa okulabika mu maaso ga Mukama naye nga kye tunoonya
kwe kugaggawala, ogaggawalire mu maaso ga Katonda ate ogaggawalire ne mu bantu Mukama bakuwaddeko obuvunaanyizibwa. Bw'okola n'omutima ogudiridde oba n'omukono ogudiridde, kiba kitegeeza nti onasula eswiiki z'obwavu okusemberera. Abamu bagamba nti nga tukola, musumba tukola nnyo, mukole nnyo, si mwe mujja okwewa obubonero. Katonda yajja obbawa obubonero. Mukama yebazibwe. Bwekola nnyo, obubonero si bwa lwaleero. Mu bigambo byange ng'omuntu, obubonero si bwa lwaleero, naye mu ddoboozi lya Katonda obubonero bwa lwaleero. Kitegerekese. Filosofe egamba nti nze ng'omuntu nja kukumya nti kumiikiriza, naye ye Katonda agamba nti buyinza n'okuba nga tebunnaziba, ng'embeera yo nga bwe yali kyo nga si bwogenda okuziba nayo. Mu ngero essuula 13 olunyiro lwe-11 lugamba nti obugagga obufunibwa olw'ebigambo ebitaliimu bulikendeezebwa, ti naye oyo akuŋŋaanya ng'akola emirimu aliba n'okwala. Okitegedde ekyo Oluganda? Omusajja omu yakubidde essimu era njagadde kubalabula Oluganda. Obudde bugenda okuziba bulungi, nagamba nti mobile money yo tugenda kugisiba kubanga twakuweereza message wiiki ewedde tewayanukula. Ne mugamba omunyonyi yazze gyendi, ne mugamba nti tubeerawo nga tutudde kukebera message ze muweereza. Nagamba nti kati oli uddawa tukusangewa tubikukolereko. Ne mugamba nti nja kubyekolera ku serving center manyiyo. Awo wonna mwoyo mbategeeza si nze nabadde njogera, Katonda yabadde ayogerera ku nze. Naye wayise eddakiika 10 nengamba nti kangule OTT nabadde siguze, bwe naguze najja nengamba nti naalabula n'Oluganda nti bannange waliwo abagenda okuba essimu babagambe nti mobayiro zammwe zisibiddwa. Naye ekisa kya Mukama abantu ebyo nti obugagga obufunibwa olw'ebigambo olw'okufera, Katonda alituka ekiseera n'ayanika omuntu oyo nti naye oyo akuŋŋaanya mpola 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 aligaggawala, kibujja kwala. Nze nkitutte mu linnya lya Yesu. Bagambye ekikuŋŋaanya mpola. Era njogera bino waliwo abali wano nga muze mukuŋŋaanya, nga kakati bwe muli si bwe mwali mu January, si bwe mwali mu myaka 2-3 emabega, ng'aliwo ekinene Mukama kyagenza azimba ku ggwe. Esizoni y'amakungulu eno Katonda agiteereddewo okukuyigiriza nti ekigambo kya saving and working go together. Tosobola kukola saving ng'ate tokoze eki? Nga tukoze. Nti akuŋŋaanya agenda kwala. Oyo azimba obugagga bwe nga tayise mu kufera, mu kwogera bwogezi bigambo byakuwuddisa abantu kubanyaga, Mukama agenda musitula. Naye ne bali abakola ebyo tubasabira Katonda abatukyusize. Era ekitabo ky'Okuva essula 10 olunyiriri lwa 24 mubeere bangu abooluganda nga mubigula. Okuva essula 10 olunyiriri olwa 24 mulimu gwa Setaani. I'm paraphrasing. Mulimu gwa Setaani okukulesa ebyobugagga nga Mukama ateeseteese okumuweereza. Mumanyi ekigambo Setaani kyatukuba, ajja n'akulaga kakati bw'onoogenda mu kkanisa, bw'onoogenda nga bagamba nti waliwo ensonga eyetaaga okukolako ng'abaddu n'abazaana ba Mukama, kakati oyogere. Era abamu mu busungu obumu mu busabadikoni buno omukyalo omu yali mwami, yali mukyala yawaayo n'awaayo obukadde 6. Kakati najja agamba omuwangule n'amugamba nti toyogera nti nze nkoze eki, kubanga omwami ye yali omuwanika. Toyogera nti nze naziwaddeyo kubanga mmanyi ebiri ewange. Omwami n'asanyuka, mbona atujje mu mbeera enzibu,
musumbaani yatukoledde bw'ati agamba nti wali yangambye nti kakibeere kyamagye wakati we ne Katonda nange bwetyo bwe mmanyi yatukoze bulungi kubanga omwami wa kabyo Mukama yebazibwe abakitegedde omulimu gwa sitaani kukulesa byabugagga byo ng'otambula nakiroogerako omwaka oguwedde bw'oba ojja mu kkanisa jangu n'emmotoka yo jangu n'ebyobugagga byo jangu n'efakitule yo jangu n'omudaala gwo jangu n'edduuka lyo oba lya dweya oba lya grosale oba lyaki olina kujja nalyo muki mu kuweereza Mukama. Ekigambo kino principal obuyinza butakitegeera naye kibategeeza nti bw'ojja obukolokolo bw'otyo Katonda akuwa omukisa kubanga buli lwakyuse eriiso akulabako naye munange ne programu zo ne bizinesi yo nayo ng'akikola ki ng'akiraba ng'omulimu gwakulaba. Wano sitaani kyeyakola yayita ku Falaawo n'agamba abaana ba Isirayiri nga bali mu Misiri n'abagamba nti ente zammwe n'embuzi zammwe n'endogoyi zammwe muzireke wano mwe mutambule kuko mugende muweereze Katonda wammwe. Naye Musa n'amulabukirira n'amugamba nti ssebo ente zaffe n'embuzi zaffe n'endiga okungulira gy'otaasigira ebintu bijjo ssebo bireke tumanze nze nja kusobola okwekikka byonna. Abamu bwe batyo bagamba Katonda. Naye Falaawo omulimu gwe omwoyo wa Mukama yayamba Musa n'agugwamu n'amugamba nti ssebo ebintu biveeko tuyina okugenda nabyo tusobole okuweereza Mukama. Kale Katonda yebazibwe bawadde amagezi ne mujja mu kuweereza Katonda n'ebyobugagga byammwe ng'ajogera bwogezi nti nina olugendo ng'emmotoka ogimpa nga tena amafuta otaddeko. Aleluya. Ng'ajogera bwogezi nti waliwo abeetaaga kwaya kakati yeetaaga okunywa kacaayi okuliko omugaati ne bbata ng'owanika bwanisi mukono nti nzuuno ajja okukola ekyo omwezi guno. Naye oyinza okusendamu nti akapiira nga b'osendeza tebalinawo munywa ku caayi kuno. Naye Katonda yebazibwe banywa bataasi kyaki katwe ntukuvu nnyo ku ludda olwo olw'abaweereza okuba nti bali bulungi. Kiki kyentegeeza? Oba oyagala okwenywerezaako ebyobugagga jangu nabyo mu kanisa. Oba oyagalira obugagga okunywererako obutakwabulira kuvaako jangu nabyo. Oba oyagala bikwabulire labika mu maaso ga Katonda. Ku sizoni y'amakungula eno sizoni yakwongera kweramba eri Mukama. Era omusajja omu ayitibwa Yakobo yatta omukago ne Katonda mu Lubereberye Essula 28. Yamugamba nti Mukama gwe ky'oba okola kimu ngaggawaza naye byonna by'onompa nga kasita olikikola ekimu eky'ekkumi nze mmanyi w'ofunira. Katonda afunira ku ki? Bw'ati bwe kyali mu kiseera ekyo nga Yakobo akola endagaano ne Katonda, nze buli kimu ky'olimpa nga sinaba kukola ddala, nga sinaleeta makungula, nga sinaleeta kwebaza, ekimu eky'ekkumi mmanyi kiriko obulambe bunene nnyo. N'olwekyo Mukama kikole. Mujjukire olulimi lwenkozesa nti Katonda n'ayitaba n'agamba nti Yakobo ogambye eki? Bugagga bw'oyagala ekimu eky'ekkumi kyange nti ye ssebo kwako obugagga. Bw'osoma Olubereberye Essula 30:25 otuuke ku ssuula eya 3:16 ekyo kyabeerawo mu bulamu bwa Yakobo. Yakobo n'atuuka okutegeeza mukama we n'amugamba nti ssebo najja eno okukola kaakati ngaggawadde mpa ekiseera ngende n'ebyange byonna byenfunye nga ndi naawe nze ngenze kuweereza Katonda. Mukama yebazibwa Buganda. Mukama we n'asooka akegenta
kimala. Kaakati njagala kulabika maaso ga Mukama mulage essanyu. Mukama yeebazibwe kubanga tulina kye tuyingira wano nti Yakobo yayita Katonda ayingire mu bizinesi. Katonda n'ayingira mu bizinesi. Yakobo n'asituka. Kiki kyenjigira mu bino kyenjagadde Katonda kyampadde kye kino nti bw'obeera ng'omaze okutta omukago ne Katonda, Katonda asobola okuteeka mu organization n'ekulaakulana ku bulwo. Kubanga toli wekka, oliko master planner ye Katonda, era ekyo kyagenda okubakola. Mukama yeebazibwe. Organization egenda kulaakulana, oba oyera, oba ofumba kyali, oba okola ki, oba osiba, oli mu packaging, oba oli ku security, oba oli luddawa, waliwo Katonda wagenda okukuteeka obeere position ekitongole kikulaakulane. Ate olw'okuba n'abo abali wano nkyalangirira obunnabbi, olw'okuba waliwo abali wano nga nabo bagambye nti ffe tuzze bukolokolo maaso ga Mukama n'ebyaffe, Katonda tajja kukkiriza kubeerayo ng'oli bugoonyanye, kubanga ajja kumanya onaamulabula nti oyo ajja kukusuula mwewale mangu. Oyo mukole ki? Mukama tajja kukuliraanya, ajja kukuleetera kukusomolera bibyo, ajja mukujjako mangu. Ayinza n'okuba nga yakatwala kutwaza emisumaali oba naalongo oba kukulu, Katonda amugambe nti naalongo bw'obadde weebase waliwo eyajjewo waakiri onoofuna ekirooto. Mukama yeebazibwe. Era omuviireyo omugambe nti Katonda yandaze nti gw'osaanira walala, osaanira oba kukola mulimu ki. Kale weebale nnyo ennaku z'obadde wano. Mmwe abaana ba Katonda mbalangirirako ekisa kya Katonda, mwerope eri Mukama buli lunaku. Katonda agenda kubayinisiza okwenyiza. Waliwo ekigambo kyenjagala era mwongere okuwulira. Kigamba bwe kiti nti ekiseera kino ekyamakungula, bw'osoma Isaaya essula 9:3 oyongera okutegeera nti waliwo kye tuteekwa okulaga Mukama ly'essanyu lyaffe. Katonda aludde okulaba ku ssanyu lyo. Oyinza okuba ng'obadde ogweriwe n'obwoye okola ki mu kutambula mu kuyiiya mu ki, naye Mukama agamba nti naye nga mbadde naawe, nga nkukuumidde ebibyo, nga nkuwadde ekirabo ky'obulamu, sinnaba kulaba ku ssanyu lyo. Mujjukire ebigambo ebyo ebiri mu Nekemeya essula 1, essula 2 musonyiwe, Nekemeya essula 1 ne Nekemeya essula 2. Mu ssula 1 oli yawamba mutima gwa Mukama wawe. Tusobola okuwamba omutima gw'aba Revenue Authority, omutima gwa President Museveni ne tuguwamba. Kisobokera ddala tutya tugamba nti ayi Mukama, omuddu w'olwo alaba okuganja mu maaso g'omusajja oyo, ogenda okulabika oti mu maaso ge ng'amwenya ngagamba nga ndudde okulaba. Ate bw'otoli wabaddewo ebitatambula bulungi, ate nkimanyi gw'obimala bulijjo, gw'obisobola. Naye ng'oba okukulaba nga gwe Katonda akuwa ffeka nga gw'osobola ensonga abalala ze batakoze eki, ze batasobodde. Ekyo kye kibaleeta mu kkanisa. Temujja kutuula mulabe mwawulo oba mubuulizi na kutunula abayimbi bwe bayimba nnyo. Muba muzze Katonda akwambaza ekyambalo ekipya ekigenda okuteekako ffeva, olyoke ogende ng'ebibyo bye birabika. Mukama yeebazibwe. Omusajja ono kyava agamba nti tuteekwa okulabika mu maaso ga Mukama n'essanyu. Ŋŋambe nti Katonda alinga akooye abajjanga buli kaseera atunula ku banaku beerere bafumukako vvu. Ennaku kogabo twala ekifaananyi ky'omumaka, daddi oba mami okomyewo naye nga buli gwotunulako alina kulume feesi. Gwe wennyini emirembe gijja ojja n'essanyu lyo nga gwogenda oddiba
nedda tekinyuma. N'olwekyo Katonda ayagala abasanyuka tikubanga Mukama ayagala oyo agabana ki n'essanyu. Era bw'osoma ekitabo ky'Okuva ekyo mukimanyi kiri mu Kuva essula 23 olugero 16 ne 17 naye katunyweze ekiri mu kyamateeka essula 2 olugero olusooka okutuuka ku lw'omusanvu. Ekyamateeka kitono ne chapter 2 verse 1 to 7 egamba nti kwegezaako bugezi okugamba nti ntandise okubaako kyenkola, ntandise n'akatono, ntandise n'ekinene, gezaako bugeza. Onooba tonnabana kubaako kyokoze kinene naye nga gy'olaga ye Katonda amanyi nti gy'olaga, gezaako bugezi okutandika. Agambye mu nsula eyo nti ŋŋenda okuwa omukisa buli mulimu gwonna ogw'omukono gwo. Siika kabalagala, lenga amanda, bajja, kanika, tunda ebinene oba bidduka, suubula, kola kino ebinene ebyo. Naye n'ebitono nga bikola ogenda okulaba ekisa kya Mukama bwe kifukumuka gy'oli. Bulambe bwa Katonda yamwogedde ekyamateeka essula 2 olugero 10 olusooka okutuuka ku lw'omusanvu, ŋŋenda kuwa omukisa buli mulimu gwonna ogw'omukono gwo. Kitegeeza buli mulimu gwa mukono guwonge eri Mukama, omugambe nti ssebo ntandise kino gw'oli, ntandise kino gw'oli, nunda embizzi gw'oli, ndi ku mbaata gw'oli, ssekoko ssebo gw'oli, mukene gw'oli. Katonda alyoka alabe ng'oli mwana wa magezi, oli wa magezi. Okimanyi nti Katonda asuubula emmotoka, asuubula ebizimbe, afumba emigaati, ayagala naye asuubulirayo. Muntegera kye ŋŋamba, mu cosmetics gy'ali ate zuulayo n'ebirala omugambe nno nti okimanyi ssebo kati nfuuse nabbi. Nfuuse ki? Katonda ayagala mubeere bannabbi be. Weebale kukimanya enkola eyo Katonda akusobodde ekisa era agenda okukyusa, kubanga twetegese naffe okumugamba nti tuli abantu abanene mu maaso g'Omukama b'ogenda okukolera omukisa, tulyoke tutambule nga babuuza nti bannange ani yakibayamba okukikola, nti waliwo Katonda omunene. Ffe kwe tuweereza n'ebyaffe, bizinesi zaffe twavaayo nazo bukolokolo ne tuyingira nazo eri Mukama tumuweereze, kubanga ate naye yazituwa. Sebo weebale ow'ekitiibwa ne maama Delta TV nebeera wano ng'etulaba buli kiseera. Eyo si bizinesi eyajja nayeweereza Katonda, bane temukiraba nga sirabangako lwebaŋŋaye kisayinga kyeke eya Delta TV naye emyaka 3 Delta TV endaba okitegedde ekyo. Kale Katonda akibakole, abagulire enzigi ze, abawe ekisa nti okulabika kwammwe wano njogeddeku ekyo naye n'ebirala mubikoze. N'ebirala mukoze eki? Mubikoze. Oli ayinza okugamba kaakati nina omuvubuka nabadde ku proteni nadde ngenza okusabira Sauna Wing eyawa Peter Segawa agitisse ebyuma, era nga Reverend Kalungi bwe yamugaye nti ŋŋenda okubeera omu ku boogerezi abayita abantu bajje beeyokyeyoke bakole physicals, nange kati ndikubeekatwe. Naye nabadde mulindako omu ku bavubuka baffe aivaniwa nangambwawo toyinza kutuula wano butuuzi ng'olinda boosi ajje nga sikukozeeko. N'agamba gundi namulabyeko obuyinza bwayogeza wali bunene, jangu musumba mubuuze kyayagala. Kunze nze nazze kulaba boosi nakusaba, sinaba kujja kuŋŋamba nti kiki byenjagala. Naganja gwe mwawule tofaayo. N'alagira kyekyennyanja kikunyumira ate kirinamu obuzibu ekyo. Omwana mulenzi n'alagira ne baaleetera ekyennyanja n'ekigezaako kiwaawaanye nga tekirina gye kiraga. Konze Rebeka gyali waliwo abakoze
bakozesezza naye n'abato bwe bato Mukama asobola okubakozesa era mbalangirira ekisa kya Mukama kibabeereko abooluganda ku makungula g'omwaka guno Katonda akuwa eky'oyagala. God, you watered it in our hearts. We have heard it, let it transform our lives. Let us learn how to give. Let us learn how to associate and be diligent to you, God. May your blessings be upon him, fill him more and more for the next time, whenever we stand, not here but everywhere, using for their glory. Let him preach to transform the world. We bless your name for the hearers. God, let them keep this word in their hearts until the day will come to take away the church. You have promised. The church is not the building, the church is we. When are coming to take us, let have that word which has been granted by your servant today in our hearts. May your blessings be upon all of us who are on this world. In Jesus' name I pray. Amen. Tuongeleza kama wasema wanyama wanaanza kuhubiri. Kama ni kazi ile tuone kwa msonga wa Zorubaka kama wangu wa dini. Kama ni kazi bingi ate nga tulina okubituukiriza so mutegeka bingi naye ate Mukama n'ateekamu n'ebyo kubanga ni programu ze twazze nazo temwabaddemu kuziika naye mwe tukuba nga tulina okukola ate ekyo tekirinda sanga ebirala byonna bisobola okulinda naye abaana bakungudde era abazadde b'abaana bano bw'obuuza ekutayitooka eno bweyavudde ng'omwana temunnyonnyodde tolayo tetugiwagudde tugitwala mu kkanisa omwana n'akitegeera n'agireeta omwana n'aleeta ennyaanya omwana n'aleeta twe y'amagi twekubireko mu ngalo naye nga bwe mwawulidde ow'emmati bwe yagambye fenna tetuyinza kusitula bintu bino tubitwala tulina okubiggyamu ensimbi kubanga ezo zitambula bulungi mu mitendera n'empeereza y'ekkanisa okusobola okubunya enjiri kubanga bonna obigula tujja kujjako endobolo egende ku ssabadiikoni egende ku bulabirizi egendere ku provinsi ng'ataago enjiri tebuuliddwa naye mu byonna nsooke mwanirize mukyala Mugabe bananyingira ko bakubireko mu ngalo ekyo emikisa egibeere katwe odina nti bajja babiri kati emmotoka yawe baddayaaba kale mungere okubira Mukama mu ngalo begenda okukola nabo mujje wano mangu tusobole okufuula bino tubifuulemu ensimbi ekisoose nkota ya ttooke eriko enkoko naye ekikulu kino byonna eriko endagala abakyala bamanyi okusaanisa endagala yinza obutabawanisa mikono naye kandabe ebbeeyi gye mugenda okumpa nga mugaa nti bino tetutunda biriko n'endagala ez'okusaanika emmere ndabye omukyala gwegenda okusooka okugamba nti abaabigula kubanga endagala bwasabye akusoba zino zikola kibanange zesimanyi naye ttooke eriboobedde likuuma ndagala wabulira abakyala batamanyi okukozesa ndagala zino kale mumpe sente kakati n'abatamanyi kusaanisa ndagala mumpe sente kubanga bwe bituuse muyinza okubindekera abe kuliko enkota y'ettooke n'enkoko enkoko nno ebadde evaamu eddoboozi wangi
mitwalo 5 enkota y'ettooke, enkoko n'endagala. Gumu 2 55 waki emitwalo 10 zesenembeka ye miliyoni emu. Charles Saville wesetinga ebwadde wanwezera miliyoni 1 omulundi gumu, miliyoni 1 emirundi 2 abange eno zone ya Sunday school miliyoni 1 emirundi 3. Amanye mukati mwani semina we yapaki